yewe nakugamba nti ndiva ku mwenge guno ndisigala ng'okunywa nga tonto ziizino zindese. Oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya mwezi gumu nga bakugu beekebejjendaga butonde z'abaana abagambibwa okuba ab'omuyimbi, kati omugenzi Paul Kafeero olwalira abakugu okuva mu poliisi ko n'ekkeberero lya gavumenti ery'endaga butonde bavuddeyo n'ebyenkomeredde era gye biggweredde ng'abaana bana bokka be bakakasiddwa okuba aba Kafeero okuva mu 225 abeesowolayo okukeberebwa. Abaana abakakasiddwa okuba aba Kafeero kuliko Benedicto Kafeero, Simon Peter Kafeero, Thomas Kafeero ne Elizabeth Nagawa, era nga gibadde mizira myerero okuva mu b'eŋŋanda zaabwe wakati mu kubalangirira ku mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. Kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. Baba wanduddwa ebivudde mu kwekebejjendaga butonde balabise nga basobeddwa n'abalala ne batuuka okukulukusa amaziga. Abalala n'ebyokwogera bibabuze ate nga waliwo abo abasigadde nga batoma olw'ebyo ebivuddeyo. Olw'okuba nti omwana abadde yasikira Kafeero y'omu ku bawanduddwa, abaana abakakasiddwa okuba ab'omugenzi bategeezezza nga bwe baagala olumbe lwa kitaabwe luddemu okwabizibwa basobole okuteekako omusiko omutuufu. Mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kyensaba nga nva ku mpewo, nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga. Omusika gwe baatuteerako yali wa kicupuli, ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu. Baba oluganda lwa Kafeero beeyamye okubeererawo abaana abawanduddwa nga bwe banoonya bakitaabwe abatuufu. Mbasaba kino kye bakoze olunaku olwaleero mubeere nga mukissaamu ekitiibwa. Baana bange mwenna nga bwe mbadde mbamanyi, mwenna mbaagala. Oba onooba ososoddwa, oba onooba nga gwe mwana, naye mwenna mbaagala kubanga abaana bangi nnyo mubaddeko mu mikono gyange. Bino byonna bikoleddwa mu maaso ga minisita wa gavumenti ez'ebitundu Baramu Barugahara kw'ossa mikwano gy'omugenzi egikulembeddwamu Andrew Benon Kibuuka, Charles James Senkubuge ne Aloysius Matovu Joyi. The database of Paul Kafeero will remain in the government laboratory here at police and also the government analytical laboratory. Any child who comes up after claiming is a son of Kafeero, a daughter of Kafeero, you have a right to come and they test you to confirm Kafeero is your parent. Tuli wano ku lwa bulungi bwa Paulo Kafeero. Olwekyo abanyiize mbasaba mukendeeza obusungu bwammwe. Kye tukola, kye tuliko, minisita kye yatandika kya bulungi bwa Paulo Kafeero okulaba nti awummula mirembe. Enkola ekozeseddwa bw'eba ebasosoddemu mujja kusigala nga muli baana bange abatali ba musaayi, mugende n'ebivudde mu kukeberebwa. Obwo bwe bubaka bwa Paul Kafeero. Balamu ategeezezza nti waakulaba ng'abo bonna abawanduddwa mu baana ba Kafeero baganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Oba tofunanga ssente za PDM, muwandike lisita abalina ndagamuntu n'emiruka be muva, ndagire ab'emiruka wammwe babayingize mu ssako z'omuluka babawe ssente kusinziira w'obeera. Ez'omujja zifunirawo tewali buzibu. Abantu ab'enjawulo baliko bye boogedde ku bivudde mu kukebera endaga butonde z'abaana ba Kafeero. Ekigenda okubeerawo kwe kulaba nti abaana bano abalagiddwa nti si abazaala bafuna batya ku bugagga bwa kitaabwe. Kyonna percentage gye bafunako ng'abaana be yalera n'abakuza ne bakula nga bamanyi n'okutuusa kaakati nga bagenze si bamativu. Abakazi babadde bakimanyi nti abaana si ba Kafeero naye nga babasibawo obusibi. Nga babasibawo obusibi. Ne basenga abo bennyini senga nanto nga abadde akimanye ng'abaana si ba mwannyina. Naye ne bavuziikula Kafeero.
Kafeero tetugamba nti omwana wange no si mwana wange no si mwana wange. Era ffe twagambanga nti abaana nga bamufaanana naye ate nga yabiyimba bino byemuwoza akano kange kafaanana eno bakuteza olubobbo ne kakumalayo yali yeyimba Kafeero kinewunyiza nnyo buli kyamutuukako yakiyimba kati kitwalowooza nti ayimba baana babalala ng'ayimba babe. Wadde nga guli gutyo oyo yenna anaawulira nga tamatidde na byavuddemu kwekebejja kuno waddembe okuddukira mu mbuga z'amateeka ne zongera okumulambika ku nsonga zino. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.